Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katusubire muri bulungi abatulaba. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Ebigambo ebigenda okwogerwa tubyogera olw'obuvunaanyizibwa bwe tuwulira ng'abawalimu n'okugezaako okuddamu ekibuuzo ekibadde kibuuzibwa abantu bangi mu inbox ku social media. Ekibuuzo ekikwatagana ku sente abantu ze twafuna abali ku MTN abali ku Airtel omwezi oguwedde. Buli omu alina akasente ke yafuna oba oliawo naye kajjirako ekigambo ekyabuzaabuza abantu bangi kye bayita interest payment. Okwogera ku nsonga zino tekitegeeza nti ebigambo bye tugenda okwogera biri binding, bikukakasaako ensonga, wabula obuvunaanyizibwa bw'okunnyonnyola otunulemu gwe olabe ki ky'ogenda okukola oluvannyuma lw'okuba nti onnyonnyoddwa. Ebigambo bigenda okwogerwa byafuluma, twabifulumya mu buwandiike, era ku platform eno kwolabira vidiyo eno kuliko ebigambo ebyo mu buwandiike nga tukozesa obukugu obw'enjawulo okukakasa nti message etuuka ku bifo eby'enjawulo. Ensonga endala tugenda kukozesa ekkubo lyerimu okwogera ku nsonga ezinajja mu maaso. Leero tugenda kwogera ku interest payment eyajjira ku mobile money, naye tugenda kuba tujja twogere ku interest ejira ku NSSF, interest ejja ku bintu eby'enjawulo, okugezaako okwongera okuba nti tuwabulagana nga bannayuganda okumanya kiti tuyinza okukola nga abasiraamu mu mbeera eno ejjudde riba. Okusookera ddala omwezi gwa September omwezi oguwedde omwaka 2022 buli muntu yafuna akasente. Oyinza okuba tewakafuna, oyinza okuba tewaqualifyinga, naye nga nze nakafuna, chances nyingi nnyo nti naawe wakafuna. Akasente ako nga kava ku mobile money service providers oba ze bayita payment systems, ezimu ku payment systems, nga kadda eri abakozesa emikutu egyo oba mobile money oyo. Kakati akasente ako tekaategerekeka wa gye kaava, naye twagala soke tunnyonnyole origin, ensibuko y'akasente ako kaavaawa. Omuntu bw'ateeka ssente ku mobile money, ssente ezo mobile money services company ezimuwa eziteeka ku bank account, banka gye beesazeewo. Kati ssente ezo aziteeka mu banka eyo ku account gye bayita trust account. Trust account eyo nga mumanyi system mwe tuwanga eri conventional. Trust account ereeta ekuwa oba eteeka amagoba ku account eyo eya Airtel oba eya MTN oba eya company endala. Lwaki? Kubanga batereka nabo ssente. Mukimanyi nti banka bw'ogiseresa ssente esobola okwongerako interest. Kakati ssente ze batadde ku interest, ebiseera ebikadde ki ekibaddewo? Ebiseera ebikadde obadde ng'owa Airtel ssente, nkozesa ekigambo kuwa naye nga togiwa, ogula. Owaayo ssente ez'empapula n'ogula ssente eziri electronic. Of course whether ekyo kikkirizibwa tekikkirizibwa tujja kukyogerako mu vidiyo endala, okuba nti ogula ssente ez'olupapula oba ssente eziri electronic eziri digital, ng'oziguzisa ssente zezimu n'ogamba nti mpaddeyo emitwalo 2 n'ogiraba ku ssimu yo nga ziri digital. Ekyo tujja kukiraba amateeka gakifuga mu maaso awo, naye tukitwale nti kikola ki? Kikkirizibwa for now nga tetunaba kugenda mu details. Kati oteekayo ssente, bank Airtel nekwata ssente ezo nezitereka mu bank. Kati bwe zitereka mu bank ku trust account olwokuba ssente ziri mu banka gye yatereka ejja ekola interest. Lwaki? Kubanga banka ssente ezo ezikozesa
ne baka amagoba yonna gyegajje n'egateeka ku account eyo. Kati mu kiseera ekikadde kibadde nti bwe twali tusayininga amateeka amakadde abasinga obungi nga tuggulawo mobile money accounts zaffe, mwalimu akawaayiro ke tutaafaako mu contracts ezo akaali kalaga nti kampani ya mobile money tevunaanizibwa kukuwa ku magoba nga bagakoleddwa ku ssente z'oteresezza Airtel yo nezitereka mu bank, nga kitegeeza nti ssente zonna ezibadde zikozesebwa oba ezibadde zikolebwa ne zijja nga interest, ssente ezo zibadde zitwalibwa kampani ezo. Kati government mu spirit ne mu mwoyo gw'okugezaako okupreservinga n'okuprotectinga bakasitoma baclient abantu b'ensi eno abakozesa mobile money ng'eyita mu tteeka lye bayita Payment Systems Act 2020 ne Payment Systems Regulations eza 2021 yaleese etteeka nga likakasa ku buli kampani ya Airtel oba kampani ya MTN oba kampani endala yonna egaba mobile money services okuba nti ssente ezibeera ku account mu bank amagoba agazijjirako oba interest gaddayo eri abantu nga bwe balina okuba nti bagafuna. Kitegeeza nti abadde luli kampani ya mobile money ebadde ezitwala kati kyatteekwa okuba nti ezikukola ki ezikuwa kuba ssente ezo zizo oba oteresa Airtel oba oteresa MTN oba any other company oba obatereseza ssente zo ng'enkolaganayo nabo bakuterekedde. It is a trust. Kati ssente zonna ezivudde ku trust zirina kuddira ki nyini zo okusinziira ku mateeka ag'e Uganda ate nga tekikubagana nnyo n'amateeka ga sharia. Bwe tuba nga tutegedde background eya ssente ezo gye ziva nti ziva mu bank ziva mu interest, ekibuuzo kibuuza ne kigamba nti zo ssente oba interest ekuteereddwa ku account yo mu bank eri etya, kubanga mu bufunze okozesa mobile money company okuterekera ssente mu bank ku kibayita trust account. Kati noba ng'oziinako access okola ki naye nga oba omutereseza buteresa oba omukwasiza obuvunaanyizibwa naye agenda akole ki atereke. Amateeka gaba kakakati gabawaliriza okuba nti batuddiza ssente ezo tebazitwala nga bwe mbategeezeza waggulu mu bigambo ebisoose. Ekyokubiri, amateeka gagamba nti balina okuzikuwa buli koota buli myezi 3 nga giyiseewo. September lwe twasoose okufuna ssente ezo, emyezi 3 bwe ginaayitawo tujja kuddamu tufune ssente endala. Kati kigenda kubaawo okutuusa nga oba oliawo etteeka likyusiddwa oba regulations zikyusiddwa, naye meanwhile tukimanyi nti amagoba agajjira ku bank accounts mu ngeri ya interest tegakkirizibwa. Ekyo tukiddamu tegakkirizibwa mu ddiini yaffe olw'okubanga abamanyi bonna ab'omulembe guno kumpi baajula kwegatta okugamba nti eyo riba. Ne bw'oyagala okugiyita investment nti waba wa ssente zo ba investinge mugaba n'amagoba, still ojja kufuna omutawaana kuba mu sharia to investinga mu kyotamanyi. Oba olina okutulaga endagaano gye wakola ne bank eraga nti oli mu kuinvestinga ne bank ne business zogenda okuinvestingamu ne percentage gy'olina okufuna ku investment eyo. Si bo kukola oba kukozesa ssente zo ne bakuwa kye bakola ki kye baagadde. Kati clearly it is not an investment mu bufunze, wabula bazikozesa ne bakuddiza interest. Oba obawoze oba haramu buvaawa ssente z'oteeka mu bank mu sharia baziraba nti oba oziwuze bank. Kati bank okukwongerako akasente kitegeeza ekuddiza ssente zo neyongerako n'akasente. Ekyo kyennyini kye bayita ki riba oba kye tuyita interest one. Kakati obujulizi obugaana riba bungi nnyo, tuyinza okuba nti tetusobola kubwogera kati bwonna, naye nga Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba nti wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba. Allah yatukkiriza obusuubuzi n'atugaana riba. Nolwekyo bakama bange
abandaba era abampuliriza akasente mbufunze ako ke mwafunye si kasente kakkirizibwa kuba nti kaliibwa. Oli ayinza okugamba nti naye sente ezo seeka nga bwe tuzirabye si ffe twazisabye tiyali na nniya yaffe. Kituufu tolina musango gwa kuba nti wafunye sente ezo, naye obunaanizibwa okuba nti toziyingiza mu sente ezo. Kiki tulowooza ekiyinza okukolebwa? Sente ezo abamanyi bazaawukanamu because amateeka tegakukkiriza kuzikola ki? Kuzizzaayo, ne banka tekkirizibwa kuzikuggyako, ne mobile money company tekkirizibwa ate kuziremera. Kakati ziizo ziri ku ssimu yo. Tolinaawo option ya kuzigaana for now mpaka ng'oba oli awo abakulembeze baffe bakitunuddemu ne balaba nti abasiraamu banyigirizibwa ne bakyusamu ku mateeka okusobola okuba nti baaccommodatinga abatayagala kulya interest ye. But for now, what would be the practical way out? Tuyinza kukola tutya okubeera nti tuva mu buzibu obufaana bwe butyo? Nze nno ne bannange bwe twategese olupapula luno olwa research gwe twakoze, tulaba nti kyekiseera charity organizations nga Salam Charity, NGOs nga Aita Charity Foundation n'abalala balitaddewo enamba za mobile money still oba amakubo abantu kubayinza okuba nti baweereza sente zino, kubanga abamanyi baffe batugamba nti mu mbeera nga tolina kyakuzikolera tosobola kuziddiza oyo azikuwadde okkirizibwa okuziggyayo n'oziteeka mu mirimu gya charity. Gwe tozirya, gwe tozifunamu nga gwe, wabula okuzejjako n'oziteeka mu charity work kijja kutuyamba okuba nti ate kitambuza emirimu gya charity organizations zaffe ng'eggwanga. Era charity organization wano amanyi tebagamba nti erina kuba y'abasiraamu oba si y'abasiraamu. Tukimanyi bulungi nti ko okugaba obuyambi, extending aid, eddiini yaffe tesosola madiini, buli omu asobola okuba nti ateeka walaba nti bajja kuyamba abantu abeetaavu nga bakozesa sente ezo. Bwe ziba nti nga bwe kiwanuuzibwa okusinziira ku source the independent newspaper eyafuluma September 21st omwaka guno gwennyini, balaga nti 9.1 billion shillings, billion 9 zasaasaanyizibwa era zaagabibwa. Nga bwe zaali wamu ne zigabibwa n'ofunako ebibiri ebyo bw'obisindika mu charity organization tusobola okukuŋŋaanya sente ate ne ziyamba wamu. Ekyo kimu. Oli ayinza okugamba nti naye seeka okuweereza sente ekitono olina kukozesa $5 ate bampadde 2. Nze nno kye ndowooza mu mbeera efaananako bw'etyo. Omuntu yalireese enniya nti buli myezi 3 naye ajja kubaako akasente ka saddaaka kayinza okuba $5, $10 eziweereza, naawe leeta enniya y'okuba nti osaddaaka. Si lwakuba nti kyatteekwa ku ggwe, wabula olw'okuba okweggyako haramu kyatteekwa. Ndaba nga way out ekkubo ly'oyinza okukozesa kwe kugamba nti kaakasente kenaakozesa ozisindika nange ye saddaaka gye mpaddeyo ku lwa Allah buli myezi 3 tekajja kuba kangi, naye ate mu maaso ga Allah tabaraka wa taala ojja kufuna empeera za mirundi 2, empeera z'okwagala okweggyako haramu gw'otayagala kulya, n'empeera y'okuba nti oleese enniya y'okuba nti osaddaaka gwe kennyini. N'ebigambo ebyo tulowooza nti oba oli awo okulungamya kujja kuyamba abaana abafunye vidiyo eno. Tetwagala kugifuula mpanvu nnyo olw'okuba nti kino kikulu. Ebibuuzo ebibadde bimbuuzibwa, ebitubuuzibwa ku nsonga eyo byebyo bye tusobodde okuba nti tuddamu n'okunoonyereza kwe tukoze. Saba Allah tabaraka wa taala atugase ebye tuwulidde, abakulu abatutwala mu government mu Bank of Uganda tubongera obbajjukiza nti ffe ng'abasiraamu tulina amateeka oluusi agatulemesa okunyumirwa ebyo gavumenti bye beetaddewo, naye ng'ate bwe tutuula nammwe oba oli awo tuyinza okubalaga butya bwe tuyinza okunyumirwa mu spirit y'emu. Kati saawa zino spirit nnungi gavumenti gy'olina okuba nti otuprotectinga, sente ezaalibadde ezaffe zireke kugenda, naye ekyomutawaana nti ate ffe tezikkirizibwa kuba nti tuzitwala. Tulinawo amakubo ge tuyinza okuyitamu n'okusuggestinga oba oli awo eri gavumenti inshallah bwe tunaba tufunye omukisa ne tutuuka ku mmeezi ezo okuwabulagana ng'eggwanga naffe tubeere nga tuli included. Tukimanyi nti gavumenti eno eri nnyo ku financial inclusion, ate amateeka gaayo ga protectinga ffenna ng'abatuuze. Tulowooza nti bwe tunaakwataganira wamu
tujja kusobola okuteekawo amateeka agafavoringa ffenna nga tewali kusosola yadde okunyigiriza omuntu yenna. N'ebigambo ebyo mukkirize tukomaawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.